Kaakati n'atugulira ffenna abali mu saaluuni emmere ne tulya ne tunywa era ne tusanyuka nti kasitoma omugaga akoze atya aze. Kadijja omukyala wayitawo ebbanga teryalidde nnyo okusinga 2 omukyala yakomawo enviri n'asaba tuzisumulule. Ze yasiba mu wiiki 2 yali azibyeyo yakomawo nagaa mu nsiba endala bamusiba endala. Sano yali wano Munankulabye. Omukyala n'akola ki enviri n'azijjayo era n'ayagala enkeera yazijjayo nga leero n'anaaba enkeera yakomawo kola ki kusiba ndala. Omukyala ne tumumanyira nga buli bwajja wama twesunga kola ki kulya kweyalenkanga akoze eki n'omala okusiba omukyala oli enviiri n'ayimira mu mmira ne yeetunuulira n'agamba bane mwebala okunsiba bannaye kanate kanyumye nnyo ekyamazima kino kyaba saaluuni bakiwulire. Bwe yamalanga okunyuma ng'akwata gundi akasente ke eyasunsudde obuviiri oyo n'amuwaako zaamuwadde eyamusibye naye n'amuwaako kwegamba nga tumanyi nti omugagga waffe. Omanyi bwe mubeera muli mu saaluuni abantu banene abasiba enviiri babaako n'emboozi ze banyumya. Omukyala oyo yanyumyako ne mutegeerako gy'akola oba nti nkola mu State House oba ndi minisita oba ndi w'amagye oba kuba muba omuntu bw'ajja mu saaluuni era olaba bw'aba atambulira ogenda olaba abantu bagamba ono si Hadija Kigozi ono mwana baba bamulaba. Kati omukyala ono ekyamazima kusinziira ku ngeri gye yayingirangamu kitiibwa kye nga tolina bw'otandika okumubuuza nti okola mulimu ki ye ng'omutambaala otya naye ng'omulabira ddala mukyala ovunaanyizibwa mulungi alabika bulungi emmotoka avuga nsajja kwegamba nga nawe bw'ayingira ekitiibwa kyo kibwa kuva ku kigere. Omanyi bano abakyala bayita ab'ebbeeyi kubajjukira distance gy'otambula nga tolaba nyumba naye ng'ate oli mu kompawundi naye ng'ennyumba gy'eri togiraba waba wawanvu. Kati ye bwe yatambula n'asigala ng'atambulira mu kompawundi naye nga yali yennyirira yagamba kompawundi eri yali akola ki nga mujjuddemu obulabika obulungi obumuli obuto bwako obuleeta empewo ennungi nga buli muli nga kiringa nga kisawo oba nga woolaba Bahaayi nga bw'olaba ebifo bifaanana bwe bityo ye yatambulira mu kompawundi efaanana bwetyo mpaka bwe yagenda okulaba nga atuuse ku geeti ey'okumeka ey'okubiri. Amala kutuuka ku geeti ey'okubiri akuba ssimu amala kuba essimu era sitiru sikaali yakola ki yeyaggulawo n'amugamba ayingira n'ayingira mu kuyingira okwo n'alaba amaka naye agamba nti amaka gaali nga 2 nga gannyirira nga ga mukazi nga tewali bantu nga tewalimu yadde akaana yadde akanyonyi yadde akabaata yadde akakoko omukazi agalimu atya omu naye nga gannyirira naye nga kompawundi yokka okomya amaaso bw'ogitunuulira ogamba nti eggulu ly'eku nsi lyeriki lyerimu. Kati omukyala naye mbwe yamuwa simayiro yamulaba ayimiridde ku nju ye n'amuwa simayiro n'asembera n'ajja gy'ali n'amwaniriza ajjukira ali asangiddwa akola ki teyatya omuwala abanyumiza nti teyatya namu teyatya yatuuka n'atya teyatya wansonga nti gwe yali asanga yali aludde nga azze akola ki amulaba n'amwesiga. Kino kikwavu baaliyo mayiti bagitaddemu pamba mu nnyindo yali yeebasenga muntu ali muki mu tulo naye omuntu w'omutulo omunyeenya n'akola ki n'azuukuka naye oli tazuukuka oyo taba mayiti aba mufu. Kati oli kyava amugamba nti ono genda munsibira ku ssente mmeka. Kati bosi waffe ono naye kyava yeerowooza mutima n'agamba kanteeke kwezi n'amulemesa tulemaganwe mu bbeeyi nsobole okufuluma wano. N'amugamba nti kusinziira ojja kumpa miliyoni eb'essente za Uganda. Omukyala yaseka busesi n'amugamba ate gwe ng'oli wa layisi
nti waliyo abadde ajja n'amusiba wano yabadde newaka mu kitundu nti wuuyo musibe najja kuwakamu ekitundu ng'ekyokukola tewakyali kiriwo ng'alina okuba agira n'abeera awo ng'amusiba enviiri bw'atuuka wamulemye ng'onajja amuyambako ne bamukyusa ne bakola ki oli n'asa tugeze nti ono yebase bw'ati amaliriza luno oludda yeetaaga enku ng'onajja n'amuyambako ye n'amwevuunikako ku mubiri ono n'asobola okusiba wano awo bwe baali nga bamusiba tebalinaawo mboozi yonna gye banyumya baali basirise omuwala teyakuumiza ekyamazima awo saasobola kukibuuza lwa nsonga nti ffenna twasirikirira tuwulirize biki byanyumya oba okitegeedde nti tetwasobola okumubuuza nti mubadde mwogera ki oba ng'omukyala bwe yamugambye kooliyogera ogenda kukala mukazi ojja kufa bw'otooyogere obugagga bwo buli ku meeza bw'onooyogera ettaka lye linaakola ki bwe yayogera n'afa ne tuziika. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media Hadija Kigozi mberawo okubaweereza. Olunaku olwaleero ndine mwana muwala ono teyagadde kulaga face naye nga alina experience ennungi nnyo nnyonyini ddala eri mmwe abakola mu saaluuni. Twagala tuwulire ku mboozi y'olunaku olwaleero ate tulabe ki ekigenda mu maaso. Bannaye mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga, mwebale kutwagala. Bannaffe aba Daxin Collection bakugamba nti bo bakusibulira ebintu okuva e Dubai ne bikutuukako paka ku mulyango w'obooli. Bannaffe aba Nachuti Hub bakugamba nti gwe akooyo olubuto olunene weyagala kola kufiga bakubireko bajja kubeera bakuyambako obulambalamba. Mpozi ate aba Platinum Wellness Spa, spa yaabwe ennungi nnyo bagamba nti gendayo ogikozeseeko. Mama nsanyusa okulaba. Nsanyusa okulaba nnyabo. Oli otya? Ni bulungi nnyabo. Oli otya nnyabo? Manya gange nze natukunda eseza. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusinga. Nkola. Tulima. Era byeyo naye yemwe abaabeeranga mu kibuga nga mmwe musibe enviiri nga tukusinga okunyira tola nti weetenda okunyirira nga tukusinga seetenda kunyirira ntenda era tukulaba ng'onyirira. Oli otya? Ndi bulungi. Bitambula biti eno? Mulamu bwakulima kutetenkanya kulunda. Kibeera kitya omuntu okuva mu kibuga n'ogamba kodde mu kyalo? Naye okuva mu kibuga nga bw'olaba akava k'ekibuga kawuuma naye n'osonoga kanzire mu kyalo wabaawo embeera. Ekibuga wakitulekera? Nakibalekera kati nzija bugenyi. Okusinziira by'onnyumiriza ng'olabika ng'ekibuga ekyakutama ne kikutuuka. Mwami mukyala Kadijja ekibuga kyantama. Mpozi mu baana abange bo bagende babeere sijja bagaana naye nze nakivaamu. Kyakujja mu kibuga. Omukisa mpulira ne mu Bayibuli ne mu Quran bagamba guli mu kibuga. N'okufa kuli mu kibuga n'obubbi buli mu kibuga n'abatemu bali mu kibuga n'obutayagaliza buli mu kibuga byonna. Kati ensonga nze eyatuuka okuŋŋamba nentuuka nenga nti kangende mu kyalo. Ekyakola obulungi nali maze okwegulirawo akantu kange nenga kangende nkulaakulanye eyo. Ensonga
nali nakavaamu kusoma nga nakamala misomo gyange myaka nga 2 nga bwomanyi nti emirimu tesimyangu gyakola ki gyakufuna egamba kanonyeko n'ebyemikono okole ki mbiyige. Waliwo omukyala yali awo yali atera nnyo okunsiba enviiri ningenda mu saluuni ye netunyumya nangamba ojjanga n'okola ki n'oyiga wano ebya saluuni. Bwe namalanga emirimu gyange nga ngenda nga njiga bulungi nnyo ebya saluuni saali muyizi mubi nakwata mangu era nga nsibira ddala nga n'ebyabagole ssebo nga tosobola nga nze ntandise okusobola kuba ye yali asobolera ddala ng'era agezaako kundaga nga kugamba nali nfunye nga maama wange oba nkugambe bwentyo. Kati ekiseera kituuka bakasitoma bajjanga bangi ekiseera ne kituuka ne wabawo kasitoma omu yajja nga mukyala ani kati mu abakyala beevuga nze mbatya. Kati ne neighbour wali waba ayina emmotoka oba omutya? Neighbour kati mmaze omumanyira amumanyi buli gwola bavuga emmotoka kasita abanga mukyala omukyala yakola ki? Omukyala ono yajjanga bulungi nnyo ku saluuni omulundi gwasooka ng'apaakinga emmotoka ye ng'akyama ng'atubuuza musobola okunsiba bwe muti ne bwe muti akaviiri nga mukama wange amwaniriza ng'ayingira ng'amusiba bulungi akaviiri ke yali ayagala naye ng'akyamusiba n'asooka n'ayita nti ate awo wano waliwo basobola okutuwa ku kyokulya nga tumubuuza kyakulya ki nti mmere ne caayi ye yali anywa caayi w'amata ne tuyita omukyala wa hoteeri n'aleeta emmere bwali ssaawa bwakumakya ssaawa nga 4 n'alya emmere n'anywa caayi naffe n'atugulira kaakati n'atugulira ffenna abali mu saaluuni emmere ne tulya ne tunywa ne tusanyuka nti kasitoma omugaga akoze atya aze Kadijja. Omukyala waayitawo ebbanga teryalidde nnyo okusinga 2 omukyala yakomawo enviiri n'asaba tuzisumulule ze yasiba mu wiiki 2 yakomawo nagaa mu nsiba endala bamusiba endala saluuni yali wano munankulabye omukyala n'akola ki enviiri n'azijjayo era n'ayagala enkeera yazijjayo nga leero n'anaaba enkeera yakomawo kola ki kusiba ndala. Omukyala ne tumumanyira nga buli bwajja wama twesonga kola ki kulya kweyalenkanga akoze eki n'omala okusiba omukyala oli enviiri n'ayimira mu mmira ne yeetunuulira n'agamba bane mwebala okunsiba bannaye kanate kanyumye nnyo ekyamazima kino kyabasaaluuni bakiwulire. Bwe yamalanga okunyuma ng'akwata gundi akasente ke eyasunsudde obuviiri oyo n'amuwaako zaamuwadde eyamusibye naye n'amuwaako kwegamba nga tumanyi nti omugagga waffe. Omanyi bwe mubeera muli mu saaluuni abantu banene abasiba enviiri babaako n'emboozi ze banyumya. Omukyala oyo yanyumyako ne mutegeerako gy'akola oba nti nkola mu state house oba ndi minisita oba ndi w'amagye kuba muba omuntu bw'ajja mu saaluuni era olaba bw'aba atambulira ogenda olaba abantu bagamba ono si Hadija Kigozi ono mwala baba bamulaba. Kati omukyala ono ekyamazima kusinziira ku ngeri gye yayingirangamu kitiibwa kye nga tolina bw'otandika okumubuuza nti okola mulimu ki ye ng'omutambaala otya naye ng'omulabira ddala mukyala ovunaanyizibwa mulungi alabika bulungi emmotoka avuga nsajja kwegamba nga nawe no bw'ayingira ekitiibwa kyo kibwa kuva ku kigere. Omanyi bano abakyala bayita ab'ebbeeyi nga yoyo noba omutunula wali gamba omukazi guno wa bbeeyi era nga bw'amala kugamba nti mwena mulye mwonna babayo ku kamere nga tolina kirala kyoyongerako okumubuuza nti okola mulimu ki gw'atali mbeego oba obuuza ki kasitoma. Omukyala oyo ng'akola ki ng'ajja omulundi ogwokubiri era twalya amazima. Omukyala ono yajja enfunda zaawera mu saaluuni naye ekyankya ya saaluuni omulimu ogwo ne ntuuka
ningamba kanzire mu kyalo ekibuga kino nkireke neneegwaba mu kibuga nga tewali yangobye nensane ngakangende mu kyalo mbeera eyo yennaku eya mukama wange mu bufunze ennaku ya mukama wange eyangoba mu kibuga. Mukama we yabaaki? Mukama wange yafa naye ng'enfa gye yafaamu yali yannaku kuvanga ku muntu afa naye kyamazima n'owulira nga kigaanye okola ki kuva ku mutima n'obwotunula ku saaluuni gyabeeranga n'owulira ng'ofa wali obaddeko n'owulira ng'omuntu n'obwomulabako bulabi bwoti n'obwotambula n'olanga ekifaananyi kye kikyali mu bwongo yoyo bweti bweyandeko mukyalo oyo kuba mukyalo yanjigiriza ebyenviiri nga simusasudde nga muntu mulamu nga bw'okiwulira. Omukyalo ono mbuuziza nti yafaaki. Omukyalo ono bwakya ku makya ono kasitoma ng'ajja ku saaluuni nga bulijjo ng'atuuka ayingira mu saaluuni asaba bamukoleko nga bwe kyali bulijjo era n'atukolerako nga bulijjo n'atuwa emmere n'asiima bye tukola kagamba nga bw'ajja tusanyuka yabawo emmere y'okulya abawala nki yamala namuwe mwatesa nti zino enviri za mitwalo 5 agenda kubawa 7 kale buli omu atwaleko 3 buli omu atwaleko 3 oyo ankozeeko yasigaza omutwalo okitegeera kwegamba nga ne bwe tumulaba owulira essanyu nga naye tumufudde wa muntu waffe naye ng'ekyamazima kangambe nti yali aze n'ebigendererwa bye musaaluuni nja bikunyumiza era naawe ojja kuŋŋamba nti yali aze naki n'ebigendererwa. Ekiseera kyatuuka yajja n'asiba bulungi nnyo enviiri ze era mukama wange yamusiba nga tewaali mulala yamukwatangako. Ye bwe yatuuka mukama wange omulundi ogwasookera ddala kumusiba yasalawo abeere ng'akola ng'amusiba kati buli bwatuuka ng'oli akimanya nti yalina okusiba ki mukama waffe yalina okusiba kasitoma oli era nga buli bwamusiba anyumirwa asiima tulya tunywa. Mukama wammwe yali mukulu nga yenkananga si ye yali mukulu kiri awo naye yali akyali muwala muto yalina oba musingako nga gwe wono wooli naye kati ndi mu kwogera ekyemabega oba okitegedde ebiseera ebyo yali nga gwe wano wooli naye ebiseera byaki byamabega singa akyaliwo singa kati akusinga kati omukyalo ono kuba baide yali muwala ng'akyabeera naye ewaawe lwakuba nti yali azaddeyo ku mwana we. Kati omukyalo ono ajja asaba nti nyinayo omuntu wange ewaka era tugamba mulema n'asaba mukama waffe nti agende amusibirewa ewakaawe mulema ne bamuteeseza bulungi olunaku kuba yajja ne bamusiba enviiri n'atambula n'akola ki naye n'akola akoze pulogulaamu n'ono oyo olunaku olulala kale we watya ku makya mukama waffe n'atugamba nti kati nze nkoze eki yenze ffe ne tubeera ku saaluuni naye ne tukimanya nti agenze waani owooli. Kati bwe yatuuka ebigambo byatunyumiza bye bino yagendera ku ssimu kuba mu maka ge yali tamanyiimu sijja kulimba nti amaka ge gaali wano kuba kino kyenkunyumiza kye yatunyumiza sijja gamba nti oba amaka ge gaali Masindi oba gaali Hoima oba gaali wa oba wa naye nga mu kibuga omu Kampala kuba kati gwebanga saaluuni yali nankulabye nga kasitoma gwe tukolako waawo era amaka gaali mu ki Kampala naye nga sijja kulimba nti oba gaali Munyonyo nti oba gaali Mengo nti oba gaali wa wabula mukama waffe ye yamanya kuba ye teyakyogera ekyo n'atuuka
n'alinnya n'atuuka we yali amugambye n'amulagirira nawe kati atugamba bw'ati ng'akomyewo nti bwe yatuuka ku geeti n'amukubira n'amugaa nti nzuuno ku geeti ye yalaba nga sikaala akola ki ajja n'agulawo n'atambula n'ayingira kati mu kuyingira bw'ati ng'ali ku geeti yalaba gaddeni teyalaba maka wabula yalaba gaddeni nga nnene ye agamba nti kyalinga kisaawe kati n'addamu n'akuba essimu n'amubuuza nti nga nyingidde mu geeti naye nga ndaba ki gaddeni lujja n'agamba asigala ng'okola ki ng'otambula ennyumba eri mu maaso mukama waffe ono yatambula nga bw'osigala ng'otambula naye ng'ennyumba takola ki tagiraba yeeyongerera ddala mu maaso n'alyoka alaba ate ekizimbe ekiki ekirala kuliko geeti atuuka ku geeti eyo omugenzi agamba nti yatambula buwanvu bwenkana ky'okuva wano nga walirenjo awo abakumpi kuba bw'oba oli wano oba osobola okulengerera ennyumba oba okiraba yatambulira ddala nga bonna ogamba okuva ewandegeya paka Kampala ate awo nawe kiba kiwanvu okuva ng'ennankulabye paka Kawala oba paka Kasubi nankulabye ku bitaala olaba ng'ewa Bakulawo mu bitaala paka ku Ketu restaurant tuke awo wansi ng'agenda mu paaka okuva ku bitaala paka mu paaka kuba jjukira distance gy'otambula nga tolaba nyumba naye ng'ate oli mu compound naye ng'ennyumba gy'eri togiraba waba wawanvu kati ye bwe yatambula n'asigala ng'atambulira mu compound naye nga yali enyirira yagamba compound eri yali akola ki nga mujjuddemu busuulu obulabika obulungi obumuli obuto bwako obuleeta empewo ennungi nga buli muli nga kiringa nga kisawo oba nga woolaba Bahaayi nga bw'olaba ebifo bifaanana bwe bityo ye yatambulira mu compound efaanana bwetyo mpaka bwe yagenda okulaba ng'atuuse ku geeti ey'okumeka ey'okubiri amala kutuuka ku geeti ey'okubiri akuba ssimu amala kuba essimu era still sikaali yakola ki yeyaggulawo n'amugamba n'ayingira mu kuyingira okwo n'alaba amaka naye agamba nti amaka gaali nga lubiri nga ganyirira nga ga mukazi nga tewali bantu nga tewalimu yadde akaana yadde akanyonyi yadde akabaata yadde akakoko omukazi agalimu atya omu naye nga ganyirira naye nga compound yokka okomye amaaso ogitunuulira ogamba nti eggulu ly'eku nsi lyeriki lyerino kati omukyala naye mbwe yamuwa simayiro yamulaba ayimiridde ku nju ye n'amuwa simayiro n'asembera n'ajja gy'ali n'amwaniriza ajjukira ali asangiddwa akola ki teyatya omuwala abanyumiza nti teyatya namu teyatya yatuuka n'atya teyatya lwansonga nti gwe yali asanga yali aludde ng'azze akola ki amulaba n'amwesiga kuba yali asangiddwa ajja ku saaluuni nga ffenna tukola ki tumutegeera n'atuuka mu nnyumba yatuuka mu nnyumba yamufumbira kacaayi ne balya ne banywa n'amala n'amugamba nti nnyina omulwadde wange gwe njagala okole ki onsibireko enviiri n'amugamba nti mulwadde mulema kubajjukira li yatugamba mu ki mulema n'agamba nti era kyekimu aba mulema kubanga atakola ki tatambula nti jangu eno mu kisenge mwakola ki mwali omuwala naye agamba nti bwe yali nga ayingira ekisenge yawulira omutima gukoze eki kumukuba ebyo bwe yayingira yasanga mayiti nga yeeri ku buliri naye nga mayiti eri enyirira bulungi yategeera atya nti mayiti yagiraba omuntu nga yeebasenga oba yali yeebase bwebase yali mayiti yali mukeesi teyali mukeesi yali mu buliri naye ng'enviri zikoma eri bwe yamutunuulira ye n'awulira ng'omutima gukoze gutya gumukuba
Nasooka n'agamba nziruka ntya. Geeto esooka erikwani asikaali, olugendo luwanvu. Geeto ey'okubiri erikwani asikaali. Nga ku ssaawa eyo talina buddukiro, talina waayita, ayina okuguma. Nono nkubulira ebyangoba mu kibuga. Kino kikwavu. Baaliyo mayiti bagitaddemu pamba mu nnyindo. Yali yeebasenga muntu ali mu tulo. Naye omuntu w'omutulo omunyeenya n'akola ki? N'azuukuka, naye oli tazuukuka. Oyo taba mayiti? Aba mufu. Kati oli kyava amugamba nti ono ogenda musibira ku ssente mmeka. Kati boosi waffe ono naye kyava yeerowooza mutima n'agamba kanteeke kwezi n'amulemesa. Tulemaganwe mu bbeeyi nsobole okufuluma wano. N'amugamba nti kusinziira ojja kumpa miliyoni eb'essente za Uganda. Omukyala yaseka busese. N'amugamba ate gwe ng'oli wa layisi nti waliyo abadde ajja n'amusiba wano, yabadde muwaka mu kitundu, nti wuuyo musibe najja kuwakamu ekitundu, ng'ekyokukola tewakyali kiriho nga yina okuwuma. Oh my God. Nkubulira no sitole zanzija mu kibuga nenkibalekera. N'akola ki? N'akwata enviiri, yajja n'ebiviiri byamugamba na buli kimu yajja nakyo, n'atuula n'asiba enviiri. Oli naye nno n'aleeta akatebe n'akateeka, n'amugamba nti bw'otuuka w'oluwulira nga nze nkuyambako kumukola ki? Okumukyusa. Kati tugeze nti omuntu yeebase bw'ati, nga bw'omanyi nti omuntu yeebaka n'okola bw'ati. Agira n'abeera awo ng'amusiba enviiri, bw'atuuka wamulemye ng'onajja amuyambako ne bamukyusa ne bakola ki? Oli n'asa. Tugeze nti ono yeebase bw'ati, amaliriza luno oludda yeetaaga enku. Ng'onajja n'amuyambako ye n'amwevuunikako ku mubiri, ono n'asobola okusiba wano. Awo bwe baali nga bamusiba tebalinaawo mboozi yonna gye baanyumya, baali basirise. Omuwala teyakuumiza. Ekyamazima awo saasobola kukibuuza lwa nsonga nti ffenna twasirikirira tuwulirize biki byanyumya. Oba kitegedde nti tetwasobola okumubuuza nti mubadde mwogera ki oba ki oba ki. Ffe amaaso twagateeka ku byatugamba n'ebirowoozo na biki bye yasanze tuwulirize. Kati n'akola atya, n'ajja n'atuuka n'amaliriza okusiba enviiri nezigwayo. Bwe yamaliriza okusiba enviiri, omukyala kwe kujja n'akwata akamu ekitundu n'akamuwa. Naye mu yali yamusiibula yakozesa ebigambo bino nti gw'oli kasitoma wange. Owuliriza bulungi mu mukyala Kadijja? Bw'oneekwata ojja kuba ki? Mukyala mugagga. Naye bino bw'ona obyogera kwe kufaako. Ng'alina okusirika asobole okuba omugagga. Wabyogerera leka nkubuuza ekintu ekyo kisirikika ky'oba olabye mu nsi muno. Ati awo sitaani abeera akusumbuwa buli kiseera ng'akumalako emirembe ng'owulira oli uncomfortable, ng'owulira oyagala kyogera. Tudde mu mazima osobola okukisirikira emyaka gyonna gy'obulamu bwo. Abantu abaagala obugagga obwo obwamangu asirika. Tosobola. Omanyi ennaku gy'osanga ku mutima, ezo ssente ozirya naye ng'ozeeriira. Kyekyo kye ŋŋamba. Kuba tosobola kusirika omwaka ne guggwa, ebiri ne gigwa, esatu ne gigwa, n'okaddiwa n'owaza 7, 8 ng'ekintu ekyo kyakutuukako ku myaka 2. Oyogera. Era yayogera. Yajja ku saaluuni n'abatuuza. Yajja ku saaluuni n'atuyitako buyisi
ffe twasanyukanga bulijjo naye nga takola ki nga tamuka yayitawo obuyisi mpaka ewaabwe atuuka ewaabwe atuuza maama atuuza taata nga bagamba maama nti nyina ekintu kyendabye naye kintiisiza naye wenkyogerera kwe kufa kwange naye mpulira nga sikikola ki abazadde ne beegayirira ne bigaana n'asirika ne bamugamba nti totubuulira kireke ne bamugamba ababuulire kuba nabo baayagala kumanya omwana waabasanze kiki ekyo ekisobola okumuta kati naawe weeteeke mu kifaananyi nti omwana azze nakugamba nti mami nti nyina ekintu kyendabye naye bwe naakyogera nja kufa oba okitegedde zitoseka bana ekyo tokyogera tokigeza ku mwana anti kino kigeza mwana lwa nsonga nti oli yali mwana ku maama ne taata kati naawe oba osigala oyagala okumanya lwaki omwana wange kiki kye yasanze kiki kyasanze nga naawe olina okuyaayaana okumanya kiki omwana wange kye yasiŋŋaanya ekyo oyagala okimanyi kati ne bagezaako okumukwata ayogera omwana n'agaana muwala n'agaana era mu bazadde be baatukubira kutubuuza fe ab'oku saaluuni kiki ekyabaddewo era naffe we twagendera ewaka kuba naffe yatuyitako butya buyisi tugezaako okwogera naye takola ki tayogera bwe twatuuka ebyo bye naatuuka taata n'amwegayirira ye yali omwana atya gwe baazaala omu bali bazaala abaana babiri mulenzi namuwala omulenzi n'afa nga basigaziza omwana omu mpozi n'akaana akakeke yali azadde nga ke kaganda ke muzaala abaana bannange essaawa yonna omwana afa atulina kiddako nda kuzaala ndya kuzaala zaalira n'eddala nze munamukaaga wategeera ekyo nogaako bayirimule nabazaala mashallah kyokka tebakufaanana abazaala nze omukaaga gwange Kadija genda ozaale inshallah genda ozaale ku baana si ku mwana genda ozaale ku baana ne waba tolina kiddako ekiddako kyekitya nti sente gwe noolina woolimira lulwo olupangisa teryakugobawo kati fe ababeera ku bibuga abalina obuzigozigo mutupangisa laddu weekuba ennyumba n'egwa ku ttaka muveeyo tumudde mu byasiriiwo tonsanze nkutemere ku ttooke neyanzala naye ze sina kyalo banzaala ku kibuga ate nse banzaalako noomanyi gye banzaala tunga banzaalako nyo ni mutoro ndi munyoro tebanzaala naye kati gyendi naye ate wano neegulirawo ng'omuntu kati katudde ku bisitole byangoba mu kibuga si gye yakuleese eno munange kati ekyanzija mu kibuga munange omuwala bwe yamala okwogera bisitole taata amugumiza mugamba atojja kufa ne maama mugambye atojja kufa negamba atojja kufa tojja kufa ayogedde yayogera ekiro ekyo omanyi ekyaddako enkeera twamuteekayo twamuziika enkeera yagenda kumaca kukola n'akomawo akawungeezi n'anyumya emboozi kiro kumaca ne tumuziika ababbi bamuyingirira ne bamukuba mu kiro ekyo mu buliri mwe yafiira nga yakaze ng'omukyala bwe yamugambye kooliyogera ojja kufa bw'otooyogere obugagga bwo buli ku meeza bw'onooyogera ettaka lye linaakola ki bwe yayogera n'afa ne tuziika
Muddayo mu saaluuni ekiyongobero. Tuddayo mu saaluuni. Amazima gali nti omukyalo oyo teyadda ku saaluuni. Kwe yakoma. Yakoma ku boosi wamwe. Yakoma ku boosi waffe. Oba yamanya atya nti yafa n'atajja. Kuba teyadda. Naguno gujja omunoonyanoonya bw'oti amaaso mu Kampala n'akubula. Naye nga nze mu Kampala nkyaddayo. Awo wasiibulira engugu. Nasooka nembeerawo. Naye nga mu bulumi. Otuuka n'omutunuulira. Kasaaluuni nga tukola ssente tuziwa maama we. Kuba twe twali bakozi nga saaluuni yiye. Omyeke nga sho okulaba nti ntereseeko zino, ebizigo tubiguze zino, enviiri tuziguze bino, tubikoze bino, okugira nga tutwala obuvunaanyizibwa okuwaani maama. Kuba ye mwana gwe yali alina atya omu. Nga ne renti musasula naye nga kyamazima. Faida nze ennaku y'omukyalo oyo ye yangoba mu kibuga. Nange? Ye yangoba. Bino ebintu nga biyitiridde. Era gwe bw'oba ng'omanyi nti okola akasenteko mu bulungi, mu mirembe, nga toliiko omusaayi ogululuma. Kawuliremu emirembe. Okusinga bonoozimba ebizimbi. Ensi yonna ekutenda obugagga. Naye nga bannamwandu bamulekwa bali mu kukaaba ku lulwo. Tala nti ndi wa saaluuni. Naye no bw'oŋŋamba nti nkwataako mu nviiri. Nja kulima. Nja kwerinda. Sikyabyagala byantama byankeeta. Naye omukyala yannuma. Kati saaluuni yaggala bw'etya? Mwatuuka mutojivaamu, mwagenda muvaamu mpola mpola. Twagenda tuvaamu mpola omukoomu. Ekizimbe kyali kipangisibwa bupangisibwa. Ne tuggalawo ne tudiza nannyini nnyumba ebintu bye maama ono. N'atunda byali bisigaddemu mpola bizigozigo nga biguza basaaluuni abalala bwe batyo. N'akulabye ne tumusiibula. Kati olwo gy'otya okusenga eno mu kyalo n'ogaakangu neno wali olwedde wagula ng'oli eri okola? Nali nagula. Kyenkuyiggiddeko nti bw'oba okola beerako n'akantu ke bweterekeddeko zitomanyi obudde bukyuka. Era wano wange. Era ndi mukazi mufumbo. Tonda nti ndi wange nolowooza nti siri mufumbo ni mufumbo. Naye wano wange si wuwa era tabeerawo. Abeerawo? Era ngamba nti mubeerawo. Mubeerawo. Tubeera ku kyalo ekirala wayiseewo. Kati ganena amaka wojja. Gano gange. Kati wano lwaki tewateekawo nnyumba z'abapangisa? Ekyamazima. Oba oyagala kunoba omusajja akunyizeeko dduka ewo. Nedda bambi. Wano nyina okukolawo ne wabeerawo. Walina okubaawo. Ate nze ngamba walitaddewo ennyumba z'abapangisa ng'oli eri mu bufumbo ng'eno ofunayo akasente. Wabeerewo. Oyagala obeereko n'amaka agago. Agange. Ate nno si gange kati g'abaana. Abaana si ba musajja? Ba musajja. Omusajja talinayo amaka agalina. Naye wayagala obeereyo by'abaana ebyange. Anti awo walizimbidde abaana 6 emizigo 6 ne batakaayana bajja kutunda. Batunde be bamanyi. Abaana tubamanyi olubawo ekintu batundira. Kati ogwo guba musango gwange. Omuzimu tegukomewo ne gwatuga. Omuzimu gwe gujja kujja gutuga abatunzi ebintu. Kale nga gufaaki. Wagala ogende nabyo. Ebyange tebabitunda. Nga wate wasobola obbireka. Yes, birina kubaawo awo. Gwe kennyini kabikola wabireka. Abazzukulu ne babiwa abazzukulu n'abazzukulu ne babiwa abazzukulu. Teri kutunda. Be batunda be bamanyi. Tebakkiriza. Be bamanyi. Kasita banabanga abantu bakulu. By'omufu tebabitunda. Babitunda no. Sigwakola ku TV, sikulaba. Tebabitunda.
mwaba bakolera gavumenti gwe genda owulirize emisango egiri mu makooti oba si bintu by'abaana mwandu by'abamulekwa abo nga babitunze ng'oli yamala dde okufa ne badda ku bintu by'abamulekwa ne batunda genda mu makooti owulire ekiriyo naye era nawe siri bubi ninawo emirembe egyange omwami ono kaŋŋambe nti twava naye mu kibuga naye lwakuba nti twali tetunakola ki era n'okugula wano ye yali nga bulooka ye yandagirira naye nga tetunabeera ffenna yajjanga bulooka n'amala nakuba ekigambo bulooka yakulabira poloti kano akakazi kagezi olaba kaguze wano kankeekwati anti kati olaba bw'ova ku mutala guli odda wano ogwewaabwe kati ye yali aguze nga bwoba nti tuli ku kibuga n'obugamba omuntu nti njagala kukola kino nga mukwano gwo n'akuwamu ku magezi n'akulaga n'ekifo ekituufu maama bulooka yeewangulira omukazi omugezi naye mugezi that's a good one naye mugezi okubiraini naye mugezi kuba kati teyatunuulira byange era amanyi bino byange si biki si bibye yakukolera ebibyo n'abaana kati bwe abaana bwe balituuka na wano waabwe kati kaŋŋambe nti twagaziya okay kati singa mba nsobodde kulundirawo nga byendundirawo nga leero baida ffena bituyambira wamu n'abaana naye era tewapulaninga bubi kuba okuva mu kibuga n'ojja eno nga tolina ky'olina nakyo si kibi kyali kirungi era ate kati seegomba kibuga ate na wano wakula ndowooza emiti gy'amasanyalaze ogira kati kino kyalo si kyalo amasanyalaze ogalaba twaka tuli bulungi tuli mu kibuga wakula naye wagenza okula ngaera mwetuli kati abo banno be wali okola nabo omusaaluni bo kyabawuliza ebbanga ddene liisa kati wenviiriddeyo nenzaala abaana 6 abantu abamu muzaala bulungi ozaala guno omwaka omwana oba omuyonsa ku myezi 4 ng'oli lubuto nze nakigezaako nasomako akatonotono ebyo tobimbuuza oyagala kunjogeza oluzungu lw'omukyala banonde ku lwelulwo amolo si lwe lubeera olulwe olw'omukyalo lwe luba olulwo obeeranga proud ekikyo komasiniyafo banno bakomye mu pittu gwatukako ne musiniyafo gomanye kyo ekitegeeza kuba kati omuntu bw'ava musiniyafo agenda ku IMCA agenda nakola koosi munange byebyo naye ng'ekyamazima webale kusharingako ku mboozi yo naffe abakyala tebaagala kusharinga ne bwomugamba jangu sigenda kulaga feesi era tajja emboozi neefiira mu inbox bweti neefiira muli anti kati abamu anti kati olaba kati ngeri gye tuli nti tuli banakyala era kyalo kisigalamu tuli banakyala lwaki ate kino kisi kyalo mwe tuli wava mu kibuga n'ojja osengawa naye ng'omanyi gye banzaala bugoma oyitamu omanyi naye gyontwaleyo eyo ye wali abasezi gye bali era naye bye byali byadda abali abantu oba abaserebe byonna mbubasera ensuku nezikala eri gye twagenda batugamba mbubasera ensuku nezikala emmere neekala essanja nebikala kyamazima n'okulya kwaliyo naye kati ebintu byakendeera byalongooka sikiwa mu balyabafu balabika naye luli n'abalamu baaliibwanga nga bakuteeka ne bakola bati oluusi abamu babanga n'ebinya mu mayumba era twakula nga tulina amaka ge tukolakola ki tumanyi wagundi enkuba bwekusanga at least gitambuli ki teweggama
nga basima ekinnya olinakuteerako bulungi nnyo omukeeka akuwa kalibu ogwayo bugwi badde manyi byali byambugiro byali byadda naye kati omulembe gwakyuka kati abantu balunze ebisolo ente nnyingi balya nti ne famire kati zagenda zeegadda kati kyogamba gaali maddu balya nte kati luli gaali maddu luli ndowooza baalabanga ennyama guba mwoyo omwoyo omubi ng'ogwayambala omukyalo oyo gwe nkugambye kati osuubira nti oyo mukama wange eyali asoose era yasembye naye oyo omwana omuwala oyo omukyala ye yali mukulu yali mukyala mukulu alayika yali akiruddemu nga bwatyo bwajja ate abaana babane nga ye asaddaaka busaddaasi kubanga ng'akimanyi tosobola kusirika ekikangabwa kikusukkako baneeno bw'osirika osirikamu akagumu gokubira oyogera entiisa yokka tesobola okukuganya kusirika kati bawala banna abali mu saaluuni okusinziira ku experience gwe gye wayitamu si buli omuntu ye experience gy'ayitamu obawa amagezi ki wabula amagezi wensobola okuwa abaana kuba beegendereza kino kisobola otuuka ku buli muntu ate yandibanga si oyo omukyala yekka nze mbadde manyi abasajja be basaddaaka abawala nga siwulirangako omukazi asaddaaka basaddaakira ddala abakazi bali balina gridi ya ssente bwe batyo basaddaakira ddala battira ddala batta abaana babannaabwe wadde okyatugamba omuntu akola mu saaluuni alina okubeera mwegendereza ddala bano nsange ewange abo yangu osibire waka siina gajje musibire mu kifo ky'oweekakasa enakuba apaatimenti kuliko abapangisa mutudde bweru ku lubalaza ebyo simanyi yingira mugundi mu bikomera ebyo yingira mu kikomera ky'omuntu nga bulijjo osangiddwa okola ki oyingirayo omumanyi bulungi kuba Katonda omulaba yasooka kutufuula mukwano gwe ku saaluuni waatusanga n'omwesiga n'ogenda n'ewaka ayinza n'okuyita n'olya ne ku mmere era yalya n'olya obutwa yalya kuba agamba bwe yatuuka yamuwa caayi yamuwa emmere baalya bwe yatuukawo teyeebuuza nti gana maka manene abaana baliwo bakiki era yagamba tewaali muntu yadde ogwo okuggyako ye ne baasikaali ate ekirala bwe yali addayo yamugaana okudda mu kkubo eryamuzizza wabula yamulaga geeti endala gyakola ki gy'alina oyitira tugeze nti oviiridde mu geeti eno kati ekuzaayo eri eno toyina kudda mu kkubo liri ate era nga ku geeti eri era zaali geeti zimeka era nazo bbiri era nga zonna ziriko baki baasikaali ng'abo baasikaali tebakkirizibwa kwogera kiri munda mu maka kubanga bakomeeyo ku buyumba bwabwe nabo osanga bakomanga eyo kuba tomanya nnyo otandika okwebuuza banaye ki ekiri munda eyo ng'oli omukyala gwe twakole yagamba yali akolera mukyala wa pasita abaalina akasenge nga tebakaggule yali omulwadde w'amakulu ebityo mu nsi kati mwebiri bingi kati fe abantu fe balina okwebereramu okwetereza kuba omuntu ajjanga muntu naye nga tabeerangako ki muntu nze mboozi nziwulidde nnyo naye nze mbadde sifunangayo omuntu anyumiza mboozi nga njagala nnyo bajje banyumizeko ku mboozi ezo naye buli ajja mu inbox n'akunyumiza tayagala kujja mu kamera kati era olaba noono abadde nayo naye nga naye taso agitunulamu agakankyusa omugongo ate alowooza omuzimu guyinza omukino olaba waliwo nze ekintu ekindeetera nze n'okukyawa Kampala kankikubuulire era sitini mukwano gwange gwe namunyumiza ekyaliwo ye mbu yali hawusigaalo yagulawo akasenge nga mulimu empologoma nname egimiridde bweti naye naawe tokisusa eyo Kampala gye mubeera empologoma ennamu mu Kampala eyammwe empologoma yene ina ekyoya mbulago eyo lion
ng'eri mu nnyumba ya mugagga nga nnamu ng'ebeera mu kisenge ng'erina ekisenge kyayo ng'eryaki ani amanyi bwe yaggulawo empologoma yakaaba teyakaaba wabula naye nga bwe baga nti kino ekisenge tokisiimuula kati lumu mukama wa yeerabira okukola ki okukisiba naye mbu yene yalowooza nti oba abakirese enkole kireero nsiimuuleyo kuba kyali tekigulwa yagenda okusindika oluggi ng'eyimiridde ku magulu gayo ani musimbi abiri nga nnamu naye neyangamba tebamusanga olwakkirira bwe bati yakwatirawo akasawo ke n'afuluma geeti n'adduka kati bisitole obadde olowooza nti ebyo biri Saudi woka bano abaana bagenda empologoma kinsusseeko yaboggola yaboggola yakaaba ye yayuuya ye yagitunuulira nga mpologoma nga nnamu nga bw'osobola okusimba wali enti oba amaaso ge gamuweereza nedda bambi kati bwe nsobola okuleeta ente nengisimba n'otalaba nti eno nte era nnamu n'enviiri zinvudde ku mutwe ekitambaala kinvudde ku mutwe kyakiwulirako nange mulimu ebyeniina lwakiri katubeera n'abasazi kati oyo omukwano gwo yajja mu saaluuni omwo era mwali mukola naye yasooka mu bwa maidi eyo yasooka mu bwa maidi era yakinyumiza nga ye akava mu bwa maidi yakisanga mu bwa maidi gye yali kati ye yaba kiya bwe yakinyumya talina kye yaba naali kubuuziza nti bakama be we baakomawo basanga taliyo basanga taliyo kuba kye yalengera kyamumala okumugoba balabika ndowooza we balaba ekisenge nga kiggule ne bagamba alabye abirabye ate kati awo basobola okutisa wona okyogera ogenda kufa kati eri fiya yennyini ekutta okutya bwekitkyalo ekyo naye ekyo yakisanga mu Kampala Kampala olemwa mukwano olemwa era twalemwa ne tumwerekereza bannaye emboozi yaffe badde mpanvu njagala nnyo okubaleeteranga emboozi bwe ziti muziyigireko muzirabe muzitunulemu muzoogereko muzinyumyeko muzikubaganyeko ebirowoozo mwebale kutulaba bannange mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga munzikirize mbasiibula olunaku olwaleero oyinayo gw'oyagala okusiibula yadde takulaba ate abatulaba kwekikemedi basiibule nga tebandabye nga bagambe mbatumiddeko nze mmanyi gyemu era naye mbatumiddeko ekyo kituufu era webalnze kansooke neebaze gwe okutuweereza ate era kikolere ddala kubanga kino kyokola kiyamba bangi kiyamba bangi kuba omuntu asobola okutegana nagamba kino bulijjo ku nsi gyekiri okitegeera era weebalire ddala okutuweereza ne midiya yonna naye weebale kujja ku show yange yaddoganye tukulabe naye nze nkulabye kale abalungi abatulaba munzikirize mbasiibule yenze Hadija Kigozi assalamu alaikum